Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, abalungi mwenna gye muli. Mbebaza okugoberera programu eno okwongera okwejjukanya oba okuyiga ebikwata okusiiba. Olwaleero tugenda kwogera ku nniya y'omusiibi agireeta ddi. Abaffe okyateeka okusula n'enniya oba osobola okugireeta wonna w'oba osoboledde oba w'oba oyagalidde. Y'enniya kyeki? Enniya kitegeeza okunuyirira omulimu nga ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala engeri yokka gy'ogufunamu empeera. Era Umar ibn Khattab kyava atuusako hadithi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam anaga innamal a'malu binniyati, emirimu omuntu ogifunamu empeera okusinziira ku kunuyirira kwoba enniya yo. Kakati ku kusiiba, hadithi Imam Bukhari gye yaleeta mu kitabo kye ya Salama bin al-Aqwa ng'agamba nti Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan yunadi fi nnasi yawma ashura, nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuma omusajja agende nga bw'ayita mu bantu ku lunaku lwa Ashura ng'abagamba nti man akala falyutimma au falyasum, nti omuntu amaze okulyako taddamu kulya, agende mu maaso n'okusiiba oba asiibe. Waman lam yakul fala yakul, naye atannaliirako ddala talya. Amakulu nti okusiiba kwa Ashura kukyali kukakafu nga bwe twagambye, ng'okwa Ramadhaani tekunalaalikibwa. Kakati eyo nebeera nga hadithi etulaga nti kikkirizibwa okuleeta enniya y'okusiiba emisana ebbanga ly'omala nga tonnalyako. Bw'oba oliddeko ekyo ekyayogerwa mu hadithi kyali kyakulaga nti omuntu wadde tofuna empeera za kusiiba naye olina okurespektinga amateeka g'eddiini n'otalya ng'abalala basiiba okusiiba okwa faraba ng'ate tolina kisonyisa. Kakati mu kirala kye twesembesa nakyo okulaga nti enniya y'emisana ekkirizibwa ye hadithi endala eyajjibwa ku Nabbi sallallahu alaihi wasallama nga yajjanga eri bakyalabe n'abuuza wali ekyokulya, bwe bamugambanga nti gyekiri ng'agamuleete, bwe bamugambanga nti tekiriiyo ng'agamba nasiibye. Era ekyo ne kikibwa ku baswahaba bangi, baswahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Ummu Darda tunyumiza nti ne Abu Darda bwe yakolanga, Abu Talaha, Abu Hurayra, Ibn Abbas, Hudhaifa bonna bakikolanga. Naye abaffe ekyo kiraga nti enniya y'okusiiba ekkirizibwa okuleeta ekiseera kyonna, tugamba yes bw'ebanga ya sunna, naye eya farava tekkirizibwa, yo oyina kusula nayo olwa hadithi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man lam yubayyiti siyama min al-layli fala siyama lahu, omuntu atasula na nniya ya kusiiba ekiro n'ataba nayo ng'emmambya tennasala, oyo bw'asiiba okusiiba kwe tekutuuka. Kitegeeza okusiiba kwa faraba olina okusula n'enniya. Nniya abaffe enniya gye twogerako osobola ogireeta nga Ramadhaani atandika n'ogamba Ramadhaani lumu kati ntaddemu enniya yange neekumazaako paka ku nkomerero y'ekisiibo ng'olinda Idi, oba buli lunaku oleeta enniya empya. Ekyabamanyi baakisikamukko omuguwa, naye bw'obeera nga wasuze n'enniya n'oleeta lumu ya Ramadhaani, kitegeeza buli enkeera nga Ramadhaani olunaku osiibulukuse enniya yo era osigala ogirina nti n'ekya ngenda kusiiba, okusiiba kukubeera kutuufu. Kati oli n'abuuza nyino gy'atula ne ŋŋamba nawaitu swaumu gaddan, nga bwe twakula tumanyi, abamanyi abamu kye baagamba naye abamanyi abalala bagamba nti enniya mahalluha alqalbu, enniya ebeera mu mutima. Era omuntu nga tokyogedde n'ogamba mbu togambye nawaitu, okusiiba kwo kutuuka bulungi era enniya oba ogituukiriza, naye nga waliwo ibaada ezeetaaga okwatula enniya nga hijja, kubanga yo labbaika ogyatula, naye ate okusiiba tekuli mu ibaada ezo. Hadha wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin.